Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga kiyite National Drug Authority bataddewo amateeka amakakali eri abo abeenyigidde mu kutunda eddagala mu ggwanga. Mu kino bannyini bulwaliro obutono n'abo abalina amaduuka agatunda eddagala balina okubuulira ekitongole kino wa gye bajja eddagala lyabwe ng'era baakulambula amalwaliro gano n'amaduuka agatunda eddagala. Okusinziira ku Zaidi Munda nga yakulira abalambula amadagala wakati mu Kampala, enkola ey'okulambula obulwaliro buno n'amaduuka agatunda eddagala yakutandika omwaka ogujja ng'era baakuwa layisensi eri abo bokka abatuukiriza omutindo ogw'okutunda eddagala mu ggwanga naddala eri abo abalitunda mu bungi. Eddagala balijjawa, eddagala baani abaliguze, era nga ebiwandiiko bino birina okuba mu bifo ebyo ebisobola okulabibwa ba inspector nga bagenze okulaba. N'ekirala tukizudde nga amaduuka mangi agatunda eddagala mu bungi ate galiteeka mu masanga galiraga abantu ki kye balina okutunda. Amaduuka gano agatunda eddagala mu bungi tegakkirizibwa kuteeka ddagala ku display. Eddagala lirina okuba mu katoni zaalyo nga liri mu sitoowa gye twawa olukusa okutereka eddagala. Mu kutereeza emirimu gy'okulondoola eddagala, aba National Drug Authority baakuteekawo enkola ey'okwewandiikisiza ku mukutu gwa intaneti okusobola okufuna layisensi. Omulimu gw'okugaba amabaluwa licenses eri abaddukanya emirimu gy'okugaba eddagala mu Uganda wamu n'okuwandiisa eddagala wamu n'okuwandiisa ebizimbe mwe litambulizibwa. Tugezaako okukozesa ebyuma bikalimagezi okulaba nga tukendeeza ku bbanga omuntu lyeyeetaagisa okukola enteekateeka eyo yonna yonna mu NDA. Ku Racket TV amalindirire egguliro lino likusakiddwa Joanita Mbabazi ne Kiberu Siraaje.